Inside Story Uganda, real source of political updates. Yes. Okay. And an advisor in Uganda's case is welfare. Just welfare. Yes, to swaza. These people don't fight it to work. Bagala privileges, babajjanjabe, bakole batya. In fact, Makerere balitaddeyo a course how to be absolved or to live after retirement. Oh, yeah, Kituufu. There would be a course. How do you live after retirement? Kwaba naba position bafanagana kati no Robinson agenda kusigala mu parliament. Ugono owebungereza he's going to remain in the parliament. Bana abakadde bebatwala mu House of Lords. Papa gambe ekintu kimuteri musala. But you must do activities which don't go beyond 10,000 pounds. Nabuti bagala genda. Kituufu. When you look at Rwanda, it has a Senate. Burundi has a Senate. Kenya has a Senate. Tanzania in a Zanzibar government, the union government and the mainland government. To accommodate people. Okay. Yes. To accommodate people. After some time, how banga banabia bufuzi. Tiba investing. Atibana kantu. Kituufu. Wala babera okukameme. Minister ne bamubwala this. Bagala babeerawo. Yes. Kakati we must change this trend. Okay. Kakati abantu bano kibatamanyi nga ndi head wa intelligence. Ndi muzimbira iso ebala. Ngoli head wa intelligence. Yes. Ojja kuzimba iso. Omukulembeze ndi muzimbira kitongole kikesi. All of these things are a result of failure in intelligence. Muyiso. Why? Omugenzi Kiggundu yalina secretary we. Secretary oyo Professor Nsibambi n'amuwasa. But when Kiggundu had trouble, ne bamusiba eruzira. Nsibambi did not have time to go see Kiggundu. When Kiggundu dies, Nsibambi yepanka okugenda ekibuli bamuleeta talinnya. Imamu Kasozi namulabyawo ku Sande. Naga nti ensi yadobonkana Imamu Kasozi. Tinyefunza yaga nti baziina ne bamuwoganira. Imamu Kasozi yagula ate omuzinda luvuokwala era tinyefunza yeyaddu yeyaviira omuzindalo. Imamu Kasozi ensingo tugikima nemugayo kyakima ensingo yali imamu w'omuzikiti gwe Makerere. Very powerful man. Aba abaana baggwa ate muyivu. Musajja muyivu nnyo. Yasoma demography bene bye population z'abantu. Very good communicator ne kati akuze. Ate Imamu Kasozi nga bweyagala omubba yalina printing mugenti byokuba bya busiraamu oba biyamba busiraamu. Awo ng'ojja kumubba akubira bwereere. Yalina printing yagwa kubira bwereere. Kusaddaaka. Bwe Imamu Kasozi mulimbe eti bino bya busiraamu. I don't think that is a rich man. That intelligence yeyina okubuulira nti gwe Kiggundu atagenda kulaba Kiggundu gwe Nsibambi atagenda kulaba Kiggundu luzira ojja mu lumbeeru ekololo ekibuli pwewaana ozekakasa nti Kituufu yafudde omusajja gwe Nsibambi wali olabyeko nga Kigonga ayingidde Namirembe wali afudde walabyeko Kigonga erubaga. Why are you an Anglican go? Bali kubiddeyo. This is an area for Kigongo and Moses Sali. Yeah. If the prominent Muslim dies, era nabewunya. Nti gundi nga afudde. Ono muzaata. Nakalema. Yabagenda. Nakalema n'akiikirira president omukazi atali musiraamu. Atuuke ku jeneza. Nga tulina abasiraamu. Nikoligintu. Because they don't get the advice. Kintu musoke. Mukuzika Luwemba. Vice President yali Vice President Kazibu. Kintu Obama. They will call upon the Prime Minister to invite
the vice president who addressed the monarchs. Kituufu refused. Yagala okugenda. Yagala okuyita Kazima. Kituufu yagamba nakulya mu basiraamu. Omukazi talina anajeneza. Kituufu. It was a mistake for this woman, irrespective of status. Yes. Yali nanyejeneza ya Luwemba. Bwe kiri abatakkirizibwa mu sitakkiriza. Yali badde atula mu baki. Abeereri mu bakyala. Siize muyita. Kituufu refused. Yali mutuufu nnyo. Kazima naye n'amukuba nti abasajja muwunya ebigere kuba gwe yali alinaanye. But Kintu Musoke, a knowledgeable man, could not allow this. Yeah. Kakati mwekamba buulire. Before you travel to Canada, you must know bagenze Canada. Who are in Canada? Oli bonna Uganda. Anti abaki. Ennyumba muziguze. Ababbye wano ennyumba muziguze Canada. Abaana bammwe bali Canada. Bo balina life ndala. Era mujja kuttingania ku citizenship Canada. I can predict it. Baba tutenti ya. Toyinza kugenda Canada. Omanyi president olutalo lwamwanguyira nnyo. Ne batabala nti ensi yali ekooye nnyo. Kakati you cannot have semi-illiterates to handle, to be in charge of an important institution like a state house. Semi-illiterates cannot. Tamale, if you talk about semi-illiterates, voting. Because it is the center, the command center of authority. Kituufu. Kakati oyo Nakalema ne Nalweyiso baakuba abantu mu state house ne babajjamu. The former chief photographer of the present Kato, he recently wrote a book wekiri kitambula. Is he happy? Kitabu kalibala mu highlighting ne byakola. Is in Canada. He was forced out of state house. Canada. By semi-illiterates is in Canada. When he comes to talk about NRM, to incite people against government, people will listen to him. Kituufu. The son of Kachama Mayanja, Kachama, was chased out of the state house. He fled to Canada. Is it where you go? Yafuka kiddukiro Canada. Is it where you go? Andi bayina bameba bawe. Kachama kufuna political asylum akola ku airport. The statement gye yakozesa. He fled here. They wanted to kill him. Over $50,000. Kaicha Marena away, a senior principal secretary of the president, is in Canada. What are you going to do in Canada? They have already incited ogenda kwogera mu baani owayiso yali badde yababuulidde nti eri abaliyo bonna bonna si baffe. Let me tell you, Batuyita a New York, si New York, yeah. Ng'Abaganda abaliyo babbi boorganizinze ekibiina kyabwe balimba Abaganda abaliyo manyi Abaganda balimu ebitundu bibiri abali ebweru. Those who went after 66 balina emirimu gy'amaanyi. Okay. After 66. Yes. The rest who are going there are Keyo people. Tebalina sente. Bajuwakaali bagenda ku yeah. Kakati mu America waliyo group nga yeerabanga Buganda eriddawo. Era erimenga muzeta mu Buganda teriiwo. When they organized a meeting in Newark. They are different. Yeah, bibyanjawulo. I went there. President Bamugo. Twagenda ne Katereka Musaasa. Omuntu Museveni bwe yabwa ssente zaffe zitwali tulina okukozesa witira ku kisa. Yauta bwesi nazo temwazirabako. Do you know what it means to go? Ne mutama ne mugenda katimina adde ekikumi. Wayina gwakako wali ku bbali. Nga teri wadde ekikumi. That I'm coming from state house. Bajja kuga nti bifate teri akubudamya. Babayita batripa admin tebasasula lunaku lusembayo batema butemi n'abemmere batema butemi. Kakati bwe tutuukayo era Nankabirwa yagenda mwenye Nankabirwa is the butcher of NRM. Mukinjaje yakuba bakataka yakuba and politically stinks. This is what the president doesn't know. Nankabirwa politically stinks.
has been overused. Nakaliri Busoga bajja muleta nga talina ngulu. Naso agenda Busoga. Ne bwe yeteeka waliwo amuwaga okuba abantu. Bo beekweka. Kyobula bakakazi akatalina bwe kalyo. Nankabiro yakuba ebipande ekibuga. The right honorable prime minister. Ebipande. Amafuta g'omulaalo mulowooza omulaalo ayinza okugalekawo amafuta nekamwawuliramu nga tekalina nanika nekamukuba kuba ali kamuwaga tekalina nanika ensinga yakukyaye bakuleetera omulaalo banankabirwa ne bamutuuliza ku ttaka tebajja munge ate talidda mu byabufuzi kati bamukubidde Canada kati bwe tugeeza I started this group ab'Emmengo bonna baali bagenze mu liiga Kyanjo yagenda ne maama we was the best speaker. Kyanjo n'agamba Uganda twekuleko ng'Abayisirayiri tukole ki. I called the Kyanjo ne mugaye Kyanjo nambozi byayogera n'eŋŋanda byayogera gwe tosobola byogera we gentleman bali babaleka but when Kyanjo you talk about secession in an international forum it's not good. Kyanjo yagenda ne maama we bamuwe tikiti y'ennyonyi gundi oyo Betekambya yayinsaitinga meeting bayogera abo it was only me who was allowed to address the meeting of the people who represented Museveni and I defended Museveni ne bakuba ne mu ngalo waliwo Haji Sebagala ono aba owegondo natwala obutabo bwange 10,000 nankabirwa yampayo $500 to survive nentunda n'obutabo bwange Museveni byakoledde Buganda babulyanga mmere ze sente ez'ennyambo okubeerawo kubanga sente za Museveni ono yali awemwogera naye be baali baddalingi mu state nga tulimbwa kakati naye ali mu opposition okozanga Katerega Musaasa he disappeared with our money at the airport noleka banne that's NRM without considering nti abantu bano gye balaze banaabeerawo batya ng'oteri tusulemu tutya kituufu kakati bwe mmala okwogera Sebagala oyo yatabulatabula nnyo bwe mmala okwogera nenkuba bamuliika nga ne muliika mwali mu ntebe ne mbagamba yo people these people are castigating Museveni lambasting Museveni here. Let us look at the political system. All parliamentarians are elected by you people. Bamwe. Museveni ex officials are number 10. Nominated MPs baba mujakoda. The judges you are complaining about are vetted by parliament. Baba mu Judicial Service Commission. Is only a ritual to Museveni yababa lonze. Nembagamba, when does Museveni become an enemy of Buganda and when does he become a friend? Bwaba we motoka muzitwala mulika gwe. Bwaba we motoka muzitwala. Mulika nga yatudde mu ntebe. Negamba mulika. Mugenda mugamba Kabaka bamugana okutambula mu Buganda. Omutanda bamugana okutambula mu Buganda. Yali Mityana, yali Gini. Mityana Kalamojo oba Buganda. Buganda. Nabakuba ku ttaka bonna. Bonna ne basirika. It was only me who was allowed to address this meeting. Eyabaganda Newark. Bamakubuya bonna bagenze dda nabalinda. Ate abategesi be baga nti oyo ayogere. Ate tebategeera lwaki baŋŋamba. Lwaki bagambe nti oyogere. Omusajja bali bakutte omwana we wano ng'ali mu safe house ne mumugirayo. Omu ku ba organizers. Okay. He knew me. Naga nti oyo mu gavumenti atuyambirayo. Oyo ye tugenda mukizayo. What surprised me? After defending Museveni ne government nemba kuba ne basirika baali batutaddeko omusajja wa Yesu atumonitoring yanywa omwenge n'atamiira sawa nnyezi ekiro mba ndi mu hoteri yange delegation enejja ne baŋŋamba do you know we have come we have realized you are sustaining Museveni in power you a good communicator tukuwadde miliyoni ya $1 eya cash tukufunidde omulimu mu New York mu Uganda defecting now nefe biriyo tugenda kugireeta odde ku side kyolwo anti defecting ensigaleyo osigere kino ekyeno okite
owaiso gwe bataddeko akoze eki yebase yatamidde dda nakateri kati yategeera nti bantutte nebantwala mu hoteri tutula tukole eddiiro kati bwetutula tukole eddiiro me saagala bweru. That's why I've conducted myself very well. I don't want to go into exercise. Tombuulira nja kulebera wano. That's why I conduct myself differently. Ebbanga lyengenze ebweru mba njagala kudda. Simanyiranga keyo life y'ebweru. Sigimanyi. Kakati hoteri eno baginzibyemu bantudde mu hoteri endala. Kakati bwe bamala okugenda balowooza nti bagenda kuyita bamawulire enkoleki olangirire. The moment they left I looked for security eya hoteri sente baali baziina nembagamba, you see, when you look at us we appear the same, we are blacks. If those people come back don't tell them where I am. Nempita omuwala ku reception nemulaga ka card nti eno hoteri mubanzije get me a taxi man and drive me back home mu hoteri gye nabadde bagenda okudda ne sente zaabwe n'abamawulire nga tobanga nawo but am I valid here? Olwadde wano bakuba bukubi ate bankuba bukubi singa weerire ensi ate beti kabyatunyisa itingira abantu ate kati yali munda achapa. Yes, yachapa wamaanyi. So kakati temusobola kugenda mu kintu before you evaluate. Nali amasindijjo ku lw'omukaaga oluwedde tugenda ku mikolo gyaffe. A boy shouted, people power to distract me. I told him, the time for people power, you came and we defeated you. Kakati why are you shouting here? Omugole bamututte dda. Olekania mukidala bajja kukuba. Tetwegirire people power twagibwa time nebeerawo yegezaamu. Kati why are you shouting here? Alinda akadde kalieri. Namuga alinda olulala. Emasindinga ensi yonna gye twagenda n'oyo balamu. Bano abasajja bategeera meeting zaabwe, and in many cases why I will work for intelligence. When you look at the activities we bakubidde Museveni omumalawo, one, there is a subterfuge in Museveni's government. A subterfuge in the political science is a group of a government within a government composed of criminals. Museveni alina ekitambo mu government ye. Ate abasajja bano bagezi teri asobola kukonfrontinga Museveni mu lutalo yabakuba n'alubanyiya. Teri asobola kukonfrontinga Museveni mu kalulu okuvaayo tebavaayo. Kituufu bo balemera muno kumulira munda. Era when you examine if you did political economy ng'oli waayiso director waayiso nga wasoma political economy wasoma propaganda wasoma logic wasoma political science banga political economy etuyamba to know the political impact of economic policies. Olwokubanga wasoma gundi kati ng'ono Gobi alina ekintu kimu kyakoledde government. Hygiene, political hygiene in the government. This ajjawo structures n'akola ki to save money. But where Gobi wagenda okugwira, he is dealing with the civil servants. You cannot just dismiss a civil servant. Yakutte ku nkono. Anti kyenkubuulira wajja muwaabira. Kubanga you must pay me in lieu. Okujjako ng'ombunanya omusango. Kituufu. A civil servant ennaku 9 nga you must report it back. Bano bannasali basibambwa bajozi bujozi nje noddayo n'okola. Toyinza goba muntu n'omusenzi nga kano akawumba tutu kano akali kadisika ejjinja bakubye baliyekwa byakonoonye akusibye mu kkomera kali mu yiso n'entu yaapo kyobula baba joga kali mu yiso abantu bali bakabya nga bakookezza bakuvunaanye madda. What if you want to know what it means? Another this to be put in the prison with the criminals. Tebakuttiramu. Naye balyeku kubaga agadde bala yabalyeku violating amateeka. Akasajja bakayodde. Bakakubye. Bawandiise n'ebbaluwa. Bakajoze. Kale mu yiso n'olutwe lwako. Mbasaasiramu. Tobebeeramu ebyo. Hapana. Ne Kajingo naye bamujoze. Kajingo bamujja mu State House. Ne bamufuula omwogezi wa speaker.
kakati ate balese simanyi mugisi Kajingo ne bamutwala mu library me the son of Yohana Mirundi and Mure Mirundi ngongenda nganchita Kajingo neba bamushireti ne humiliating gaban from spokesperson of the speaker to Liberia in charge of Rize Tonda bako atisikaida nawe kali nkubulira wait okay even if we deal with this case only the source of the problem yes if a jerrycan spends paraffin but no mufumbisa chai ne bokola chi amazika unyaji the source of this problem is intelligence and by the time you must understand who are the organizers esaidi iri jolaga bana organizers yes. Two organizing through NRM but waliyako abantu ku kyeyo ne baba basent that's why I'm here babagenda bana batwala waliwo batagenda komawo naye nga bagendedde ku kadiyani ndi symposium kugenda waliwo bagenda nga bagenda kuba kyeyo tebagenda kudda waliwo batagenda kudda nga bo bakikozesa bukozesa okay I told you nti Mayiga yatambula ensi yonna ng'anoonya sente z'amasiro how can you take 20 people to USA and collect only $10,000. Nova, you know, get Dubai, Nova. Kiteges. Whether these people are taking a marijuana or they are using this to take a people. What business kutuka? Business kutuka. Tugamba. Delegation yemengo will intimidate immigration officials at Entebbe airport. But it is not commercial. Mayiga cannot take a delegation. You take a delegation of 20 people to USA and you come back and you collect $10,000 and you move somewhere else. Is it commercial? The intelligence is there a person Muyisari Kubanga intelligence. When I was doing intelligence, they used to tell us that the Africans to training every regime that comes into power later by Kagati Bokebera Muyiso, Umusajja Ludembo Mita Banana. The rest of you will be. There was a time Abasaja Bayiso the Bakura report Kumbaba's activities in government. Never go back Kamaba. Tebamani Kuandeka reports. Never get a Mukoti never wab. Mbabas never Muzimusota. Never wangula billion. Naba is another pose. You people. Kagati Museveni yabawadde kimu abanketta. Museveni yabayamba. Naye Mbabazi yabakolaki? Yabayamba. Lundi tumwebaze nagoba bala disi. Lugasa. Nagoba Lugasa, nagoba Kintu, nagoba Sekabanja, nagoba Bani. Tebayina buyigirize. But the issue is these people who are not educated, highly educated, when it comes to mobilization work, they speak to the ordinary people the language they know. Kituufu nyecho. Nti oyo gundi ya aba mukamwana w'obotse yakwata Sekabanja n'amufuula personal assistant we yamanye eby'Abaganda mu Kampala ono bwe yajja Kabanda yamugobamu. It would be the duty of the president okudya Sekabanja abo ba Kintu baani Kintu yakolera Museveni mu mizindaalo bamujja mu capital. These ones, whether they don't have qualifications, but to make them people in other disease office. Yes. Obafunye retainer. Basigalenga bakukolera. Okay. I mean, yaddanga nali kulutinga abalema mu barracks. Ngomanye omulimu gwabwe. Abalema nga bamu barracks. Amini yakwatanga abalema n'abatwala mu maje. Why? Bano abalina amagulu badduka omulema akubbe mundu paka masasi kumugwamu. Warasobola kudduka alina kwerwanako. A non-educated person. Naye Lugasa yagenda okulaba president ng'ekibundi ekibuga kitabuse bamukwatira ekisozi bakupiika apo bamusiba embalala a week number. Lugasa, I saved Lugasa by talking about her. Former RDC Kampala gundi Sabana bwe yavumanga nti ono teyasoma agenza mukazi mukulu Lugasa mukazi mukulu bamuyoola bannakalema bannalweyiso. Because they don't know the political implications. You cannot. State House is a command center. It must include intellectuals only, brain workers who understand their impact.
kakati ugundi yiso gwe mulimo gwayo how are they fighting Museveni? They are fighting Museveni using two issues. Okay. Which and intelligence otunulyanga nnyo tulina kye tuyita deception. Deception means that I can do something you believe that it is helping you when it is not kikuyamba. Deception nkola kirala. Tulina kye tuyita reverse psychology. Ate ekyo kya mugezi nnyo. Reverse psychology means olina kuba mugezi nnyo okutegeera reverse psychology bwe kiri. Nti omukazi ayagala okwana balo oba ayagala balo gwe nga tomumanyi asobola okukolera olugambo ku balo. Nenga so amwagala. Nga mukubagana buli lunaku gwofulume. Yajja atulewo. Masasiki. Buzaale kimaamu obukuleeta ombuuliro olugambo. Olumirirwa ki? Abo abakazi abajinga badda mu saloon. Bannange kale mulabe. Ddala abasajja nabo tebategeera. Nze bandekera emitwalo 10 gikyakola ki? Ow'enkumi esatu gwe balekera enkumi esatu anoonya balo. Anoonya balo. Owegolekera enkumi ezi. Anoonya na 10. Andi eri kuyamba. Muwana bakazi bamwe nti oli tye ndongo yennyini kaba munoonye. Kaba munoonye. Yes. Jogo muwana. Intelligence bwe Museveni bamukubira ku reverse psychology. Okay. Bamukubira ku deception. Nabagambye ejjo nti nze nkozesa nnyo obugero bwange to illustrate a point. Nembaga nti omusajja yalina ebbuba ly'amaanyi n'agenda akola emetallic nika n'agisiba ku mukazi we ng'emabega eyina bw'efulumiza n'atula ku ttooyi ne mu maaso afuka naye nga the most sensitive part nga she cannot stretch her legs to deny other men. Okay. Kakati one day n'afuna pulamba manya wereda n'ajja ewaka n'alaba omukazi. I hear some people keep their wives naked. Baleka engoye bazigadde aleme kwenda. Aleme kufuluma. Yes. Okay. Era abazungu bakuga nti homicide. Omusajja okutta omukazi oba omukazi okutta bbawe si not serious. Si kyamaanyi. Anga okwagala ennyo laavu. Kikuttisa kituufu. Nange mbabuule nti muwala wammwe bw'aba atekula pick-up y'ebintu ng'omukoye agibawadde mulinde olunaku pick-up lwerereeta omulambo. Kuba kitegeeza amwagala nnyo. Wenda pick-up y'ebintu. Yes. Kakati omusajja ali overpossessive. Naye bweredda bw'ajja n'atunuulira omukazi very beautiful woman is naked. N'amugamba nti aleka akusibye nti ani nali ndabye ku musajja omulala. N'agenda agamba omusajja nti owaayi mbadde ngenza okuweredinga omulimu ewo naye ng'oyina amagezi. Golowooza singa abasajja ffenna tulina amagezi ng'agago siriimu yali tukutte. Kituufu. Nti ndagirye gye wakola eyo emitalikinika ndagirye nange ngifune. Omusajja n'amutwala ne bamuweredingira y'emu. Ti ate mukazi wange sayizi y'emu n'obuwo najja agimuteekako. Kakati omukazi ekyo yakola omusajja bbaawe yamugamba nti weredda mpogganira anaamaliriza ddi bannange omusajja mugambe n'enkyakomewo naluli akomewo omulimu agumale omulundi gumu tamanyi buli lwetululyanga kweno yalowooza ye mugezi asinga kozi metalikinika bagigyeko yono omusajja kati yeeriko naye ekisumuluzo kyekyemu. Kati omukazi afuna olubuto omukazi si lulwo nti ate hago nika efunyisa omukazi olubuto nika nefunyisa omukazi olubuto esimu eba sente ebakuli ebbenva bokisi ebbenva atya byeyogera temuli olubuto si lulwo. Tugende ku DNA ebintu bya science ng'olubuto lwaweludda. How did the Wereda defeat the man? He hired himself, first praise his technology, and then whenever this man looked at this metallic nika yalowoozanga nti this is what these mafias do to Museveni. Nti when Museveni brings a policy bo bagiyingiramu ne bagidaivatinga. When you see them bakolera tusimanyi Paris level bajogerera boogera entandikwa boogera emyoga. What has failed all of this? Bino bibakagambako bikoze ekyo lokolete magezi yetakola yekka the opposite of his name.
naga nti abeero si wano netumba wadde stamps sente bazipira mu government printer. The opposite of what? His name. Sente bazipira mu government printer. Sitampu ani ezimubuuza. Naye nga bo bakibaze tegombola ziri mmeka. Oyo tejjo bali musibira n'ebisumuluzo bajja biggala. Kakati yayogerera Paris mod. Somebody is baleeta mulala. Kituufu. Kasi gundi ne muyamba kasolo ne mu recordingira abantu nga bamukuba ne basula n'omulambo mu gundi bonna ne baagala omusa. Even if I ring him, he does not answer. Bamutu anti yatunda bamwekatako ne batunde Sango Bay. Sango Bay will be recovered. I want to tell you ever bought to Sango Bay is wasting his time. Mzee na mukumulamu. Watch diaspora. Eri hostel against NRM. Yes, bapudde one. Era president yali abala yabala nnyo by appointing ono Okero Oryem as Minister of Foreign Affairs. Okay. Why? Besigye ekibiina ki ekya gundi ekyo FDC kyasooka mubanozana b'okumuligana. Why? Besigye was implicating NRM activities UPDF in Northern Uganda. Okay. Bonga bakuga nti fe muyinza okuga nti mwatujja mu buyinza naye ono ayogera ki yali dokita wa Museveni. Ekitegeeza Besigye was credible. Besigye was indirect, was suffering from reverse psychology. He was helping the Northerners at that time who were fighting government to justify their work. Okay. Bokumuligani bali very powerful mu government ya gundi. All the Northerners, why? To start a new party and joining an existing party is better to start a new party. Kituufu. To join NRM and to start FDC was easier. NRM inaswaka kyayo kigongo tajja kuvaawo. Yiri ekifo kirala. Kakati bali abasajja abanozana bali bavudde mu power nga bagimanyi. They ran badda ku Besigye. Nibaga for us at this time and Northern is not marketable until they have come back. Okay. Yes, we sit down and analyze. Kakati nekumanya nti Bobi Wine tayina gyalaga. The moment abaganda ke baba reducing ku kabaka ye katujina kituyita Buganda bogi is only nani Ugandans who can pick a Ugandan until 6-8 days. Museveni yagamba Robert Sebunya ne Sabagereka emukono ngandaba ti mufudde lulo wa mwagenzi. That was Museveni. Ngo Robert Sebunya ayambala ku macha ayambala uniform yamaji ntene banange Robert Sebunya waliwo mulala bamuyita Sebunya omulala yali mu office ya president Sabagereka Sebunya mwogera bwati Sebunya bwe yefulu ow'ekitalo Sebunya bwe yefulu Sebunya yali yasiza banne Sebunya atati Sebunya bwe bajja kulule abasajja ne batuula ekabowa bateese bakwate mu tanka ya petrol bagitwale ku Naire Manson oche Naire Manson nga muwanga mwali Sebunya nafulumira kwero nadda kulandirayo Robert akube David akubira oyito job you think he'll go with it we have done this yali abasija omusajja bamuyita gundi bamasasi nsubuga naliko kusomora ebyabadde ngabyo bamutwala nemulago ne bamuluma bamasasi naawona Sebunya yekalisa Sebunya nalaba Sebunya I know Sebunya Robert Sebunya but he's a lucky man. Dancoats benefit more than we who take a time who think we are gone. Kakati nkugamba nti Okero Oryem yali akola ebintu ebyo bisatu. Okero Oryem helped the government. Why? The majority of government opponents in the USA, Britain, where who make sense, but Northerners. Mzee Tamale, what would they go who make sense? Yes, why? The Northerners left here and go to political asylum, never summer. This is why when your battle was overtopped by their choices, but Bajayu Ulanu bali bagala mufuula Secretary General, no bali commendings. Uganda negano muwagira nagenda egindi Ivory Coast yafuka season wayo ne bagana. That's African politics. Rena bo bali bagezi they could not olalo tuno ekyamono na kujja kubeera foreign minister mu government yani yokero lutwa that wekagweramu netawangalawo because the choices want to prove to the rangies to have the brain. Secretary General UN muchi agenda kubeera ki this man the Kwera had recommended Olalo Tunu to be the next tiyali badde gundi
Kofi Annan. This one would have come earlier. Budras yali mu Yudaya. Era that's why batu compensating mu Africa ekifo kya Annan. Nga Budras gali omu Egypt mu Yudaya is not an African but comes from Egypt. Okay. Ati oyo okero oliem yali abayamba amwana acholi I'm a son of a former president Kumu Museveni toppled. What type of reconciliator is this man called Museveni? Where do you find a government that has been toppled by a president and appoints his son, the son of the Museveni yachikoze yajjako obote mutani obote wali mukamwana obote ali mu government yajjako gundi Lutwa mutabani wa Lutwa liki batugamba nga nti emundu zivuga toko Lutwa but the son of Lutwa is in the government. One of the longest ministers in Museveni's government. Where do you find it? Nga Dos Santos afudde embwa abakoto bamuleetera ekizibu waliyo omukoto eyawasayiza abeera omukoto n'ajooga abantu b'omwangola bannange omukoto n'ajooga ab'omwangola gundi Mugabe era bakoto abajja n'ono Mugabe era bakoto bamutwala omukoto yagamba ono omusajja aliko kati ono amekamanda do you know that we can sack you balwola omukoto kumutwala mu balakisi ne Mukamugabe ekyatuka ku Mukamugabe mu balakisi sitaani yakimanyi Katonda takimanyi kubajooga abakoto when did the bakoto come and become balangira because you cause problems. This man Dos Santos emyaka 40 Dos Santos hero yakuba Savimbi n'amugjawo UNITA bwenta bali ogimanyi n'abajasi bakiba emitwalo ebiri UNITA was a strong force na negotiating a deal na gundi Huambo Savimbi yayine Huambo wadde omuyekera ine headquarters Huambo nga Savimbi bwakulonda okubeera ambassador family yo gireka Huambo anti wodifekiti nga asala busazi ne mukazi we ne bamuteeka mu kalulu n'aleeta gundi naga nti okujjako nga nze gwe mulonze bwemutalonda nze nja kuddamu nnwane bajjeno be ne bamuddukako. Savimbi was killed like a dog and buried. Yali yegadanga n'omusawo omuganda naddira abajasi be 300 the elite n'abaga muddeyo nze eddogoli ffe tulikozesa naye lirina werikola ne weritakola. Pulezidenti yagamba mbu yalina omusajja ow'amayembe ng'ali Luweero kati emmundu bwevuga akebera mu kampu y'abanoonyi b'obubudamu abadduse namuga naawe odduse ate bajjajja bakola balinamugamba omusajja n'amugamba amayembe tegataba ku muntu. Museveni yagamba informed a man Museveni n'agamba nti Luweero bamukozesa emikolo bw'amala ogikola omusajja omusawo muganda n'amugamba nti kakati gwe ne bw'oyingira Kampala nga toyina mmundu obanga oyina emmundu. Museveni n'amugamba nti ebyo birekereze w'amagye eddogo lirina bwe likoma eddogo kye bayita eddogo yina okubanga oli gw'ologa ye yakukola ekibi. African gods are very fair bikuddira tuyinza eddogo African gods tologa muntu ntayina kyeyakola tekiriyo kyeboba nze mbagamba mwesigamire Mungu ebyeddogo bina ebikoma katugende mu 10 kutuyimu directly temujja kunkozesa no tegala bloka wakati awo era nabalabye eggulu nga batudde mu meeting bavuma Uncle Sam ayatulemesa no mwayagala okunoonya ssente z'akalulu ne mwengeege nga mu organic case nemukola ssente nemuzimba ziwoteri nemukola ki nga mumulowooza teri abalaba kati bwe bategeera nti nze mbamanyi because of their macharism of Nalwesa and Nakalema tebamanya what netmwebaza tebamanya what type of their person they are fighting with tebamanya the magnitude of the international network. The mistake, the biggest person abaana abo baba bevuma yali tumwebaze ye yafuna omusajja mu Pakistan Amulani ng'akola ebintu in a crude manner. Amulani was arrested by USA agency in Karachi, sentenced to 7 years and a fine of $5 million. When he was interrogated, he revealed the Ugandan network. Kakati kye balina okukola
etteeka lino libaleeta mu parliament libayamba liyamba bapya bano lyabakwatirayo. It kill is not me. You are sacrificing, suffocating my family for nothing. I have nothing to help you. Okay. The first person who surrendered to the international community was Museveni. Museveni UN yamuwandikira ebbaluwa. What those people, because of their arrogance, started undermining ministers of justice one by one. Tumwebaze n'agenda mu genda n'ateekamu entwe n'agoba mukwaya. Nti ajja kutuula ku ki? Because the other man, Amulan bamukwatira, is the Amulan bagala omujjako ekibonerezo eky'emyaka 7. Their problem was that their chairman was a stupid man in spite of his being a lawyer. How can you go directly to Weyomba negundi bano ba medical doctors abemulago yabasanga mu college in nalyoka yewaana this Mirundi waliwo gundi Weyomba ndoza one of them it stammers but I hear this man Mirundi talking about Mirundi is going to be finished. Mirundi must go home on the road. The chairman was stupid. How can you go physically? Nina kuzobalde batambula ku country ne batusa conference ya doctors bonna. When I'm watching them on my machines recording them. Okay. Bring the machines. This only them. This only the are they yours? First accept it byamu. Ate omuntu yenna ina arrogance tawangula lutalo. Kituufu. If you are called in somebody's house with his wife, be humble. Neto kubanga bakutta. Ebyo abasajja bannange obimanyi omukazi yannimbye. If you want, one of the virtues of survival when you are trapped between a rock and a hard place is to shrink. Kituufu. Humble yourself. But you are not humble. The president has called you on a number of occasions. You defy him. Okay. You are fighting him who would be your savior. Because of president Bumbuveeko, bote musobola ejogo lyamwe eryabateeza mu organic case. Nalabye musajja ng'agamba, we are disparate. How long are we going to wait in suffering? You see, our properties are being sold. That doesn't mean bitakule mwali. Our properties are being sold. Ani abagamba mu biyingiremu abazungu bagezi babajjako $50 million kati abazungu omusango baguzeemu nti investigating neti omusajja gwe mwalise if you are real people mwalise omusajja ono mwali mutidde kalaki ono bwe bakwatweka akajjanga wano akattanga abantu kali kategezezere mukazi wange ako kamulala bulingi Mirundi nali kakuba enyondo omutwe ne kadduka nga kayina $1 million ako kamulani ako kasikali stupid nikaduka kewana mane minister kali musikali mugundi wali kakati ekyokubiri. Do you know why I respect Mwenda oyo? I respect Mwenda wadde naye okkiriza nti wadde tetwagalana naye mugezi. Mwenda yatuula mu meeting nga mbalaba eri recorded njiina. Mwenda yabagamba you are entering this dangerous business of organic trade. Me, Mwenda bwe yabagamba ne nkapuleye before I join a business I must ask myself am I going to be a supplier? Am I going to be a middleman? Or am I going to be a consumer? When I look at this business Mwenda yadduka yadivaiza Mwenda yagaana okubiyingiramu nuyinga waliwo yalwala kimutwe astinking obwavu he had decided to kill me. Mwenda refused. Mwenda knew at that infant stage 10 years ago. He told them in a meeting, this is a danger, you will be captured. You cannot do this risky business. He told him, I'm a realist. Okay. Politics operates on realism. Why should Museveni help you to get out of this noise? Museveni nabaga nti yabasalira amagezi yabawaliwo yakalugire ne mukula yamuwaliwo ate mukula kankubulye mukula if I give Museveni your recordings of your activities you can urinate in the second meeting. If I give Museveni the recordings about the troubles in Kumi district over the installation of the new bishop, Anglican bishop,
Archbishop Kazimba cannot enter State House again. Munwanyisa niyinza ate ndi musajja mukulu I evaluate nembalika not everything ntimbi waayo but you've suffocated my family. Omusajja ono bwagenda is living in this country, is watching me in Serena, and I sent them a message. This man is willing to pay me money. Museveni mwazikwata era nembagamba nti muli basiru. Why didn't Museveni normally when Museveni gives you money nebaziba kuwendala abamaje abawendala ebikya kuwendala ekololo zebabira ku simu ya mwala wa Mbabazi? Why has Museveni not compensated me money? Yabagamba nagamba oyo mwala principal private secretary, call this man in your back, take his money there and leave with the money there. He knows what he's going to do. Do you know what it means? Do you know how Mirundi will be after getting this money? A rich Mirundi is a nuclear bomb. Oh, Ninakubera, Tuyita mu political science, Uganda, Olugosism. Olugosism means somebody to make your Lugosi, a constant Lugosi, a third Lugosi in his pants. Lugosism, the Lugosism politics, the method of Lugosism. Why do you put me in your pants? Did I commit an offense? Did I encourage you? It was a poor evaluation by Nakalema and Narways. Museveni should avoid this in the future. A new president must keep State House with the highly intelligent people. This is the command center. You cannot keep nuclear batons with an illiterate person. This is a nuclear baton. State House like a nuclear baton. It must also be handled by highly educated people, not the people who don't know the activities. They force me into trouble. Kagani nkugamba nti baagala nnyo ssente. Okay. Buli kye bakola kyonna baagala ssente. Ekyokubiri tebasolvinga problem. All of these solutions can be solved. Nawandikaga ekyokusatu, they create an army of buli activity yaabwe gye bakola mubeeramu okuggyako abantu emirimu bawambe Museveni. Baminisita baaba Kampala tebakimanyi. Kyekiri mu Kampala House. Waba they are stupid. Bajjako abatembe emirimu boda. Nti ebyo byonna bye bakola nawandika akatabo kano mu bbiri mega akatabo kange kano invisible hand nabadetectinga politics wabwe bulaza kalikoti dated 19th July 2012 nabagamba all of this ekigendwa kyabwe ki nabagamba nti mu gavumenti mwajjamu group bbiri eyabukenya neyambakasi nga bakayiriba when a president wants to have peace, akola mu group is mu ekonomika. Group zo zikyaliwo. Bakuba yani. Nabagambye eggulu. Nti weesigire n'ennanga edita baabukedde. Mzitama. Boogezi ba police. Kakati mu yesterday eno y'omusajja w'ebuko gwe basse. Yes. How did they look at the gate later? Ebbaluwa bali gye bamuwandiikira nanga get it earlier did this man complain about his like kuba tuyita missions nti nsobola okubuulira nti bagenda kunzita how can look at the gate this letter if I arrange this letter was smuggled, was picked from the Kadei band look at the which came earlier. The man was killed on Saturday, look at by Sunday had the rest. Two, if I have already petitioned the high authorities, can I kill you? No. Two, where was he doing in that area? Look at the Tachogera, in the Tachogera. Where is he getting Tachogera? Why was he doing at that time? Which clinic? When he went to the clinic, he was suffering from what? Baba Badeba Mwadebutwa, Nata Faneva Murondola. How come nti of all the places for this issue nti bamutodde bombo mu ddwaliro which was in your Bible speed? Why doesn't look at that yenanga the way sigiri tell us nti bwe yagenze mu kiriniki bamujanja bekino nolabe empuuta olwo omusajja magambo akuliyeti strategy eyiye enanga nokwogera sayidi eriwa agite enanga tasaana kwogera sayidi noweesigire these are editors of Bukedde nti n'omudaali gw'enanga Sebowa edita wa Bukedde yakuwandulako Museveni yadduka
yes kubanga ate mwali badde muteekawo netteeka speculating in some countries opinion polls zikoma emyezi ebiri nga temunnalonda yes opinion polls speculating why is it that bukedde divert bukedde omulimu gwayo is used by criminals nti era kasiwukira mukakasiwukira yamuse nkolulutwe bagamba abagagga banyiivu nnyo olw'omulambo gwamukama munnaabwe okutwalibwa ku piika naye emotoka yatomedde kasiwukira nemuyitako kasajja bwe singa muyina amagezi mmotoka teekawo omuteteme emotoka eguyiteko omulambo gwakasiwukira ogutomeddwa mu motoka yatadde ku photos nga bakutwalira mu kuti ebyo enanga yabyogera oweyisikire yabyogera ono muganda wange magambo ngenda mugamba oweyisikire should speak for general duties enanga should speak for general duties there should be even a law in Uganda you don't speculate about murder wano bagamba kaweesa ono abayirawo omubiri basiiri era emotoka bwe bamala omutta emotoka ne baseka mu box bode nembagamba abange when a bride sweeps herself naked before the wedding what has he deserved for her husband tewali kakati ebyo mugenda byemwogera kati era abasajja ababalabanga battakaweesa baali awo nga basajja bagisu bakwata bwe bagenda ku poliisi babattirayo then who can volunteer information tewali and nobody was arrested so there should be a law where we have got newspapers eziringa bukebe which are used by criminals ne bagamba owamoviti bamukutte ku byokwekya essomero ly'ebuddo kaka nagamba fayiro ngimaze yagezebwa side there is no way a innocent man can write a report to go to the DPP tabaliwa mu mateeka the only person who can write a report to the DPP is a side era babadde bakozesa nnyabo naye akola liita mu ttaka nabagambye nti omwana bamutemyeko omukono ng'omuvuka ayagala omuleepinga embaale naguno naagutema bamatembe bali luddawo yamutemye omulamuzi n'atya omukazi yamusibye emyaka 10 omuvuka taata we mugagga yamugaita genda kakati nkubuulira nti when you analyze Kampala nga Museveni ategeera Kampala akitegeere bw'ati a fool is somebody who does the same thing again and again expecting different results. All ministers in Kampala are dealing with the border and the taxis. Why? And batembeyi lwaki buli ajja n'abatembeyi obutalina omugezi emponga byozo namuseveni nazikuŋŋanyiza mu Kampala is not easy. Kampala needs an intelligent person like a state house because Kampala is under the total control of President Museveni. Two, Kampala yanjawulo nnyo n'Abuja ne Dodoma kati lukwaga abakubye nkwago mutuufu kwena ensonga ati nkubuulire lukwago mugezi nti if there was a government in Mbega yali badde akimanyi these people don't provide a solution. Yes. Nawandika mu katabo kange kano nenkugamba nti ebintu bya Kampala byonna byangu nnyo decongesting the city. Okay. The real intention was to grab the money. If we wanted to decongest Kampala, we would have done what the other countries have done. In Kenya, taxi drivers were given a 5-year grace period. The government imposed a ban on the importation of omnibuses. Kenya will not accept the omnibuses in the next 5 years. Nobody can import a minibus into the country for taxi business. Why didn't Musisi use the Kenyan option? The intention was not to decongest the city, but to grab the money. This means that no importation of spare parts okwata ku taxi. Nenga tumanyi forward and backward. Yeah. When you ban, when you look at the taxi, you will see what you so sobola kutegeera impact of taxi ebula amafuta taxi eriko abajoza bakanaaba bameka abagiryako taxi eriko spare parts taxi eriko tires taxi eriko amafuta nowa boda bwali erina we parkinga waliwo akawumba tuutu ate kayina gye kava mbukagala kwesimba nakase genda bakube kasajja ggwe kanoonya sente n'ogamba ababodaboda mbubakebera emitwe
ng'abapasa abatta abantu ezabuto bage amagogo bali wano. Modi yagambye n'omusirinye mutano bwaga bazikomyewo. Tuyina abagwagwa bannange, tuyina abawumbatutu, tuyina abafungulandiga, tuyina abazoole. Nkugamba, this means that no importation when you ban taxis. This means that no importation of spare parts and give the tax operators time to gradually phase out. Since Musisi had fallen into the hands of the steering group, she just gave an ultimatum. Why not buy? I gave you a solution in 2012. Instead of quarreling with these taxi drivers, bagenderi, bakoleddwa monopolism. Omula bemputa muwamba nyanja. Ebikajjo by'abasoga mubitaddeko license. Mubibbe. Kakati akalu mugenda kajja. Ndaba abeepanka. Naye akalu mugenda kajja wange ensi yonna mugi. Abanyankole nze mbakwata mu kubutambi bwange. Embooko erifuluma emmanga awo. Leka naawe. Ku mata n'ennyama. Mulekole ku mata n'ennyama. Obukyayi obuli wansi awo. Ate eno paka Mwanza. Mukitakole mulabe. Nze nyiza okubakubira obutambi bwange wanyekole bunyini mu meeting zaabwe. They are very bitter than us. Gavumenti banyigiriza nnyo. N'okwata banna abalunzi b'ente n'obateekako kalantiini ataliiyo. Naye nga gwe nti ozikimayo ekiro n'ozigula ddondolo nga banno bagula eddagala amwekatokiipa. I know what it means. Mu gavumenti ey'abanyankole kalantiini n'abeerawo nga taggwawo. Kalusitawona. Nze ndi mu Kiwezi. Falunda ente z'Abakiwezi bamuyita Kaliisa. Era omuteera w'ekyanzi ki. Nze ndi musajja mu Kiwezi. Ente zange zirina Kaliisa. Kaliisa abeeramu n'ente ze. Nkubuule. Naye fe abasajja ku mulembe gw'abalunzi b'ente eddiba oliwambwa. Naye abasajja waffe basulaiti bagulanga maliba. Kituufu. Eddiba baaligamba abayindi mbu bamala ddi processing. Omuyindi yeeyagala bweyagaze. Eddiba oliwambwa. Tudde ku Kampala. Yes. Kakati nkugamba n'abatembeeyi. Nti why not buy these kamunyezi and sell them to steel mills like Uguma? President ampesaid ngule motoka ezo zonna enkati tuziwe Uguma obanga Uguma ekozesa kasasiro ate olubino. Yes, tuzivaluwinga ne tuginyiga obutakomawo mu circulation. This is give that project nkimukolere nfezinga utu abantu bayinvestinga ewalala banakkiriza okugikola. Abaana ba boda bagenda ne batunda ebibanja byabwe. Kituufu. Ne bagula boda. Boda ne mubawa PSV license. What does a license do? Do you give these licenses to limited places? No. None bakawumba tutu. None bakafungula ndika. Akafungula ndika kenyini. What are the companies? License wa boda inayo mulagiro kola obutakola ng'agireeta. Feasibility strategy yakola ng'agula boda yamulagira kolawa. Looni eremu okugizatula bagitwale. Kakati mu Uganda tuyina jeno omu ayina Century, jeno owokubiri ayina 210, jeno owokusatu yenna nyini safe board. Enkumi emu endala zirage kasajja gwe kawumba tutu gwe endala ziragewa. Mweteeka okuvuma endala ziragewa. What you should do, muteekewo ultimatum. No importation of borders from now. Yes. Tubawadde emyezi ena eziri ku mmeeri. Naye one time nali nva London nendaba ekiso esword nga kirungi nengamba ne mukwano gwange muga tubigule ekiso esword ntubigula tutuuka ku nnyonyi ne batugamba tebisobola kugenda ne tubabuuza ne mbabuuza lwaki mwabiteeka mu kifo ekya dipaati. You tell me, if you cannot transport it, watch my video. A Muzungu called another Muzungu. Look at it at the parking or get to. Why do you give things that cannot be traveled with in a departure launch? Common sense. Why do you license a border man when you know he has nowhere to work? Or he will be very big way. And these are government institutions. Yes. The licensing body is the licensing institution. Has given a license to operate. Never banakuwagane bakola batya no basente buli wamuntu olina wo. Police ya government oba ya muntu. Andi kubuli anti Museveni bamukuba.
they are creating an army. Why? Why can't we bakola Kampala mu bibuga ebirala tebabikolayo? This is where because Kampala is not the only city we have. Get a group to overthrow the government. And Lukwago is helping you. Why? Lukwago yali lead them Kalundu who fought for us. Kubanga abantu bano bagenda okusuula Museveni. President twamusisinkanye n'atulagira kuba board. Kitege kigwa kuki? The backlash. Who suffers the backlash? It is the president. Why don't you say that as a minister of Kampala, these are my own initiatives? Why do you blame them on Museveni? Museveni yafiwa yasigalawo. Government ngakasigalawo n'entwe yako. Era kasajja ko kekali egindi. Oba cabinet yakiisa. Nkubuulidde tebikiba cabinet yani. If a cabinet can pass a law, eya organize. Tebagyereta mu parliament tebagyogera ku. Is a board of cabinet, is a board of parliament. Ate bonna bagenda kuwa. Kubanga olw'obusiru bwabwe kankubuulire. If you debate this bill, organ openly. Numbers here no. Answer the reason na wakanya. Yes, na wakanya. Kituufu. Nemugenda ko luse kubaba bawagize. Parliament ina command yayo. Ndiwe baba laga motoka. Ezavamu. Kati monitor ekubaki yakubye ekirala. Ekubaloko. Roko. Ekubaloko ntiroko ndi. Roko kardinali isubuga yagireta wa. What you are lacking, see local. What is the bad management? Local is surviving because of management, financial prudence. Put there, Kajina, it will collapse. It will collapse like a Yinula. Umusajja akoze flyover mu Kampala omulabyo biyimbazi. Kajina yamugoba mu Yinula. Yes. Yemusajja yadise iningo oluguudo lw'Entebbe highway. Kajina yagoba abaganda lusango. Basuma ekigambo busuma mu Nyankole kyavaawo. Nedda Kajina n'afalidde kwesimba olidde watta future yamu. Is not me, is Amuland. A person who brought Amuland, you were chairman who used to go direct to people to recruit them to kill people. The chairman of the fellowship is stupid, is an idiot. Who said that I should go? How can a chairman? But I had no job. I had no job. I had no job. Yes, you are an amateur. Nzijantia. Fetwage abasajja abaferi mu Kampala. Bagenda mukubba mu banka. Kakati nga pendi ziliye asiya kasategera sigiri jasiye yobagiguddemu. Yawanikanga peni myufu. Omufere nadduka. Wawanika peni. Wawanika myufu nabagoza nti check eno yana. Tanyega. Check myufu kitegeza kabiddenja. Never go on the front line. You were chairman. Was recorded. Is the man who recruited the Wawiyas and Weyombas, Wawiya stammers. Is the man who has been traversing Uganda. If you want to do something else by the Canadian man, I support kubanga batugambi. It is human pass. All experiment as fuel as faith. A model could be to be the one. Organism them. Transfer them deserve them for another person. Kituufu. Fize no kutuuka mu kiseera ng'ate eddwaliro liri ku disabalance ebivudde mu ki. Era tizinze ewaka ewange. Nembaga nti bane bampadde omulimu nti lwaki. Ti nze ngenda okuwandika abaagala okutunda organizaabo. Nti ensigo egula emitwalo egyegi. Ewange nafunyewo abantu abo. Ng'ogamba ani? Ewange nanti ngamba tizinze. Omukazi ye yayombye obuyingiramu nze nga nziruka nze ndi mukatuliki nga nze ntisinga otestinga. Abantu bangambye basatu ewaka nti kubanga ntunda ensigo n'ensiga zamwenda ekola ku $1,150,000 bazireete ngule ensigo nange nvuge ku nzirusi. You announce kakati kitegeeza nti etteeka lino lirina kubeera wayidire naye bano balirabamu nti etteeka lino bwe liyitamu libakendeeza ku kibonero mwe mwafa dda ne political career yammwe yafa. Bwe babanga omwana yakubwa dda polio ne bazuula eddagala lya polio yetawona aba yakubwa dda ne bwe bakwatirayo instead of attacking Muhoozi instead of blackmailing Museveni be humble to Muhoozi and Museveni. Mufune friendly president in the future who can accommodate you. Genda buze tumukunde yagende Kenya nga mwe yagenda okuvaako mu government.
to observe and advise them. Okay. Temugunda agenda okulaba nga baminisita balizaininga wano buli lunaku bweyalonda n'agende wa Nicholas Biwott. Nicholas Biwott yali musajja muzibu nnyo nga bamuvunaana okutta abantu okola ekyatuuko yakolaki. Nicholas Biwott yali alina ekintu eki yagendanga n'agenda mu kkooti n'ayita olupapula lw'amawulire n'aluwaabira. Ekirungi ekiri ku Kenya ne media law nti defamation olupapula olutakiwandiise terukiwandikako mu kkooti. Luno olwakikoze lukola erukiwandiika. Nicholas yagendanga mu kkooti abalamuzi ne baluulinga ng'omusango agusinze ne bamuwani damages naye nga tabanja lupapula. To prepare himself for future. Yali mugagga nnyo nga yawasa omuju. Nicholas was the total man. Muye musibako nga abantu bagayiya sobuko namukuba mukomera. There are times when you must sacrifice. You must call of the heads of your friends. Yagondi bakugamba General Sanzo. Kati n'akwata obugagga bwe n'abuteeka mu bibiina byonna mu campaign. N'ateekamu nnyukkana. Kati Tugunda agende wa Nicholas Biwott. Amugamba. But don't you know that your government is falling? Why doesn't your president reconsider his position on Uhuru Kenyatta? Uhuru Kenyatta is unpopular, is forcing him on the people, and Kanu is disintegrating. Nicholas Biwott, Tumukunde expected Nicholas Biwott to be very worried. Nicholas Biwott yagamba Tumukunde, younger man. You think you know Kenya more than I do. We know our government is collapsing. But let me tell you, younger man, in every country's history, there comes a day when those in power surrender that power to another group. For the country to continue. Yes. The time for Kenya has come. Tumukunde yasula Kenya. Yali nyirawo. Ati be yagenze okuyamba omusajja gwabadde atya gwasinga okutya nti omusajja yali badde yeeraliikirire nnyo yakkiriza nti in every country's history era nga ali contented nga bwembagamba olwayiribya wabeerawo olunaku lwayiribya ennyanja ne yeeyoza olwakabangali n'otundi omusajja Dos Santos eyakuba Angola n'akuba Savimbi has died in exile as the chairman. Is the chairman of the ruling party. Bawalabe omuko wa Yizabeera yajoga ensi omukudumi yawasa Yizabeera n'afuuka Yizabeera n'awola gavumenti ya Portugal Yizabeera n'akulira amafuta omuko n'ajoga abantu olwa Yizabeera. What happened? Bajjeno bali ono twayo ate kampavuli oyo omusajja eyasikira Dos Santos yatadde bajjenozi ku twayo ne Kiruba yakwata abasajja bali manya Levi Patrick mwana wasa yakwata abasajja ba Kiruba n'abasiba okumanya mwana Levi Patrick mwana wasa yabuyabunya gondi Kiruba yagamba nti Kiruba ina container za underwears ne bazireka mu kooti president yadda mu underwear wegenda mu ensoloso zineemuluma tebajja ya president Kiruba yayina underwear containers naye nga abantu taja mabazireta containers nakwata bafuma iso gundi nabakuba mukomera Kiruba bamulimba nti omusajja agenda kumala emyaka 2 afe kubanga yali bamutomera mu kabenje ati Kiruba na basing of doctor's report. But what Kiruba forgot, the doctors has based their estimated time on his financial money as a lawyer in Lusaka. The moment he became president, forcing people to vomit, selling people's properties, his expensive treatment was peanut what was recovered. Yes. That was Levi Patrick Mwana. And he lasted, he are living 4 years. Natigomya abantu. Sata era ne yava mu gavumenti yabo bagundi ezambi era Sata n'agivaamu. Sata agenda okutuuka okuwangula akalulu nga Lupia Banda akuzizza bajjeno bana kuba Lieutenant General ufu omuyi Sata kye yabakola. Sata yabuuza bajjeno abo nti muli ba Lieutenant General mumbulire olutalo lwe mwalwana ngatabena utona lumu mumbuli mwana lw'obufula bwa Lieutenant General you were for mu police office Sata yali policeman
najja mu politics. I have no money for you. Do two things. I demote you where I can afford to give you or you retire. Sata. Balifuranti jenu yabagoba mu majje. Sata. Ngense ekyuse. Omupoliisi. Kalati bano. Put aside your president's ambitions. Support a friendly force like Muhozi. Domestic law prevails over international law. I know people who are fugitives in Uganda, but who cannot be surrendered. Bashiri, bali bagenda mutwala Hague. There was a counter. Nemulemesa. Baategeera bwe bamutwala yona ffe tubeera yempuleke. Kituufu. Moi, bali bagala kumusiba bakola ki? But yakwasa, yayamba gundi we kiba kiwe. Gwe yali friendly force. Baliira bali bagala musiba mukomera. Do you see how Uhuru is fighting okuguza abachikuyu? Yatuse loga nti Kaluwa nze namulonda nga njagala atuprotecting n'abaga nti Kaluwa mukambwe nange tetukwatagana yanesimbako nampabira ne mu court. But when it comes, when you look at her, protecting nnyo abachikuyu, Kaluwa muyi yavuma abachikuyu ku mukolo y'omukazi Kaluwa n'akwata ensawo ye n'atambula. Abantu bonna ne batunda bwe bati muyi yali tayagala bakazi. Kasete yakwata Kaluwa baatege abakazi abatawanya muyi baali oyo Kaluwa ne Professor Wangali Masai gwe yayitanga the mad woman of Kenya. The Kikuyus. So ebintu ebyo babangambye abantu baade bambuuza Sri Lanka uprising ensi kasita ogimanyisa ebyobusiru. Museveni yatuyamba nnyo n'agenda mu protracted war, a blood war ey'emyaka emeka. Gwolooza singa buli mukazi lwazaala bamulongoosa singa bazaala bangi. Ensi bano ekibi kye bakoze nti Uganda ebadde yeerimire ng'abantu ba Uganda tebasaba gavumenti ssente. Abantu ba Uganda tebasaba bantu gavumenti ssente. Abagagga bali mbutale nakasira abagagga bali luddawo. Kituufu. Bano abakamiro basekamiro bawambye buli wamu wonna. Abantu babibagyeko. Uganda has been like olumbe ole a wedding ole embaga. Wedding mwetemunywa mwenge. Wedding mwabasira mwetemunywa mwenge. Kituufu. Naye abakafiiri banywa omwenge. Omuntu alina ssente entono kyakola akwata esente embaga n'agitwala mu woteeri n'abaga nti omwenge gwakwegulira. So once the beer is around, nobody complains about beer. Okay. Because it was clearly stated. If you have a rumbe where you don't have sufficient food, and you allow the people to bring there to come in, you cannot get quarrels. Except for the poor people. Kati Uganda, abantu wa Uganda, babadde bafa ku government. Nga bo beekolera emirimu gyabwe. Ennyonjo girumbye n'obemputa n'okubaba bubi amasasi. N'olumba abakalamujjo babbeko mino zaabwe. N'olumba ab'omwamulu ettaka ne balirwanira. N'olumba abanyankole ne batwalaka amata n'amaliba. Emmwanyi waneegenda. Nodda n'oddira n'omulalu n'omusiba essanja n'odda ku mmwanyi. N'alyoka aleekaana emmwanyi nga talina na musiri. Nze n'omusiri gw'emmwanyi aba disitulikiti y'ekyotya bajje wange ne babulambula. Abalimi. Yampa mengo yaleetayo ssente meka ewange. Ani yali azireeseeyo? Bano basempijja baali bagamba munettaka bamala dipima kabusenga naye sebo walabira ku kabusenga nekkulubya kayiira mumulabira ku bano buno buvuka bwa muneto obukuba mukozi bulabira ku kituuse ku kabusenga nekkulubya nti kabusenga teyiza nakulinya kumuyitako ku mukolo gwa gavumenti kabusenga ayiso kabusenga ng'alwanira mmwanyi ate famu naye bajja gitema kubanga wakuba abantu bangi. So kakati olw'okuba abantu babajjeeko ebyabwe, the next leader is going to find a hostile population. But a population that has food cannot rise. Nze Tamale tuyina emmere ng'ekaramujja abantu bafa. Otuuka ku oneeki yoneeka owalira wayina baga nti oneeka yasomera mu Lumumba University. Lumumba University mwe baatwalanga bakayole makerere bamugobayo. Some of the Soviet engineers cannot even plan a katandaalo.
Banabanja namuteeka nabanja exercise people. That one I know. Okay. Nabanja bali bamuwumuza nti agenda abo babaana. What she can do is to shout. Naye talina implementation machine era bazeeyo era abasawo bazeeyo. So bwegenda e Misiri. When you go to Misiri, to Egypt, gweremera mu baafu nti onaaba. Bw'oba onaaba amazzi kongera kwokya n'ogaddukamu. Era bakubuulira nti amazzi gonywa gonna gali inside tegavudde mu toilet. Yes. Naye wano omukazi bamuyita gundi mpimu yaleeta abazungu wano nga bo babagamba lekto Victoria bulinafuladinga nga ffe tugaseneko tugatwala yalaba Museveni Murundi mukakanizi Katonda amutte omukazi tukakasiza ekiri ebiseera tesobola kituuka wano mu nsi yattu Uganda anti kuki ayino nedda Uganda olidde abo boolaba abakuŋŋaanye kitegeeza tebakyasobola kulya waayo Sri Lanka ebadde eyimirawo ku Buyindi has its own problems now. China nayo si waayo bano bayindi aba Sri Lanka era kyoba ate tumanyi nti gundi India dajivu yaweereza amagye ga India okuba abatamiru. You know that Museveni went to Sri Lanka and changed bakomanda b'amagye okuba abagundi kakati omusajja ono n'aba w'amaanyi nnyo kuba yakuba abatamiru era yakyalako na wano abatamiru bamala obbakuba kamanda yakuba abatamiru ne yeesimba ku mukama we namusinza amaanyi bakaddogo bamutwala ng'omukoto we Zimbabwe naye bamutwala ng'omukoto we batwala omukoto we Zimbabwe ng'amagulu bamutwala omukoto we Zimbabwe kuvuma ono gundi omulala ono w'amagye. Do you know that we can sucker you? Do you know that we can